Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello? Nkulamusiza maama. Yes, sir. Bampita Kadima. Yes, sir. Nsinzidde ku beeti wano. Yes, sir. Ndaba ebbaluwa eno kuliko amanyago. Yes, sir. Nga bangamba omwana yagireeta wano. Eyennyabo. Katoya mwana yatwajjaawo. Nga njagala kubeera ng'atwongera okuba ntunoonya ku taata waabwe. Kubanga nze balabira kuba abaana bo wamuyambako k'omu omulenzi. Ebiseera ebyo wabalira. Kati naye nga kitutte ebbanga. Mwami Kadima Mukama akuteera ebbala kamuwuli nakyokola. Emabega mu COVID. COVID oba obwe watu. Okay. Kati nga saawa eno nze nali mukwano gwa mami waabwe naye nga tugize tuyise mu mbeera yonna nze n'obufumbo bwange kyanviirako okuba nti busasika. Mami waabwe yalaga yafa naye nga mu kufa yakusinga omumaza nga abeera nabo bokka. Obufumbo busasika butya mu mwana waffe? Kati obwange we buviira okusasika mukwano gwange oyo mama waaba abaana agenda afuna accident ebwayise era atambuza awotine nga bakozesa mukozesa esiye. Mwaka ki? Mwaka gwali gwa 2017. N'afuna accident. Esebo. Kati bwagifuna nababeera nga bamutwala mu casualty nga yakagifuna. Ate ne yagimutwalayo yali muzira kisa kati n'amala n'abeera nga ankubye atuuka eyo n'awa dokita omu mu casualty n'ankubira. Kati bayivenye nze nali ndi mu supermarket nga nina half supermarket nga mwenkola yali amwami wange yaginkolera. Kati mu kusooka emabega tasaka kubeera ffenna wamu nga tuli mu kayumba tukapangisa abawala basatu gye twakwanaganira ne Irene. Kati oluvannyuma nze Mukama n'abako bwanzigulirawo nenfuna omwami. Kati ne tubeera nga nze njawuka nabeera mawaka gange kuba omwami wange yali yansasula ewaffe nga yagenda ne mwanjula. Kati nga tubeerawo kati bwamala okuba nga afuna akabenje n'awaayo ennamba yange kuwa musawo ow'emulago mukazi oiti nali ndi ku supermarket nga bankubira. Kati kwanza ataani ono nga dokita naye yanjulira nga nti waliwo omuntu agamba nti akumanyi afunye akabenje. Kati nange kye nakola nakubira omwami wange ye tali sasaalinga ebiseera ali waka nemukubira nemutegeeza ekiriwo konze nti kati mbadde nsaba ngenda kubaawo nangamba nti mulindeko ajje tugende ffenna ng'ayinza okuba nga si mumativu alina okubuusabuusa. Kati nange kye nakola nga mulinda ng'ajja nga tugenda ffenna era alina emmotoka eyabuyonjo eyawaka nga tugenda nga tutuuka ku casualty nga tulaba nziramu nkuba ku nnamba eyankubidde nga dokita tumulaba nga tugamba wuuyo omuntu agamba nti okumanyi kati ngenda omulaba nga mukyala Irene Nabbosa ye mukwano gwange gwe mmanyidde ddala. Kati nga batugamba nti yafe olukiziyo yekalina kode oba ne batugamba nti n'olubirizi balwalira ddyo balwakuno nabo batugamba nti bafunye obuzibu. Batugamba ayinza obutatuula naye kati baba nga sente zibadde zifumise nga weezire basobola okukola ekisoboka. N'atereera konze sente nga mmeka nga batugamba nti awo kinaano kati ng'omwami mugamba nti oziwulidde tukoze tutya. Nangamba talina bantu be ne mugamba abantu be nze kuba twamanyagana nasanga nga amanyiwe ne taata we baafa. Kati tugenda sanyika tukolagane nga ndaba brother be baali basatu. Ne mugamba n'antwala ewaabwe gye bamuzaala naye nga omu omulenzi abeera eyo anywayo talina maka talina mukyala tayagala kukola. Kati omulala nga ye avuba byennyanja bali eyo ku myalo. Kati owookusatu yali naye alina wayatambuza makooti mu wino bw'atyo nga kadeyideyi. Kati nga mugamba nti be bantu be mbadde mmanyi eri balala bwe baasigala baana kati ye famire. Oye nti kati nga ngamba tukoze tutya ne mugaa simanyi kati twetayo kasente kyonta omuntu asiza naye sente ziri wala sobola nga nze kuba sina bwe muyita. Kyenakola mwami Kadima nga tukola ki nga ngendako ku ADM nga mugira munkubira omulanga nga ntwala oyo omwana we oyo omulenzi Himurani nga tugana Himurani kati kimwe nasaka namusindikayo nga ye kuba naye omwami gwe mmanyi kati nga nkola ki nga muganja agwe otuuke okusaba ku mwami mulangira nze omuntu yammanyi tumanyiganye nga agenda bwe yagenda. Akadde kayinza obutatumala mbadde nsaba tukutule kati ekituufu essaawa eno kakati wali maama yafiira mu accident awo. Maama yafa emulagaawo omwali yamala ate nga teyakira mulago sigana omusibula nga sente zifunise ne bamukolako n'okutula nga tanese okuba nga atuula ne bamusiba ne mujjayo ne muzza ewaka ewuwe. Kati nangamba kiyinza n'okuddamu n'enkola era n'asanyuka ne yeebaza gye basonda sente ne bamulaba ne yeebaza nga ye gwe baali basondera kuba teyaliiwo nga tugenda okulaba nti tukuba omulanga.
kati oluvannyuma nze nenkola kino entambulamu nali ninawaata otaawo kidiiru ekyali kitambula nga ngenda Rwanda nze ngenda e Rwanda kati nemanya kati ayina ateredde ate kyajja oluvannyuma ngenda okukomawo nze ngendeyo omulabeko nga nsanga ekiyumba munyala ennyumba nga bajja katale baagala mupangisa nga yafa ne mbabuuza ate aliwo ono ne baŋŋamba nti tokimanyangako nti yafa n'abaana baba batwala n'ebintu ne mayiti. Okay, kakati njagala tukole bwe tuti Kaziba Imurani ye yazze wano ng'anoonya taata we ye Muhammad Mbaziira agamba nti yali abeera bwayise omwami n'omulabako namulabako n'omumanya mumanyi bwe mba namulabye mutegeera namulabako kubanga yajjanga n'abeera nga tukyali ffenna awo n'amulaba nga olwo baagalana kati wano mu kusembayo era namubuuzanga nti kati omwami biki osobola omuwuliza ng'olwo afunye akabenje nanga tombuulira yansuula dda n'abaana nze buli kimu era n'abaana baali tebasoma batandika kusoma ku ijimu yange nga nsemba yina kati okuva olwo nze kati byamaka gange byajjira okufa omwami kati wamala okuba nga tulina abaana ate nazaala wajjira nazaala wange okulyeni waka kati bwe yajja n'ambuuza ate bano babantu bo nendimunnyonnyola nga bwe twali tubimanyi n'omwami wange kati bwe nabinyonnyola maama n'agamba nyo takikkiriza mwana we kuyamba baki ne bitamusanyusa n'agamba nti yazaala mwana we wagenda mu maaso sikudda kati abaana bano babeerawa abaana babeera nange wabeera nabo babeera wakati mbeera kawempe eno okugundi kunnya naye saawa eno omwami kadima ne boolaba njayana nga nsaba mukama ayambe omwami alabike kuba kati ndi mukatu ebyenfuna byange byadobonkana mbadde ntunda amanda naye saawa eno ebyenfuna byadobonkana mbadde nange aluse mabega zintwalaganya olwa paniki gyendiko ey'abaana buli kimu mwami kadima nga mpulira kintuddemu nze neŋŋamba baneemu mpozi amanya gwani amanya nze nawe Olivia ennamba bagitaddeko anti naye ensonga zompanvu nja kukubirako nga tetuli ku mpewo twongere okwogera tulabe engeri gyetuyinza okuyambamu abaana bano kuba ŋŋambi taata we wandaba taata we yabeeranga bwayise nga makanika wa mmotoka Okay, maama we yali ani? Irene Nabosa. Kali nja kwongera okukubira kutongera okwogera mukwano. Olwakadde tusobola kumalayo bingi. Naye katusooke tukomekaawo tulabe oba Muhammad Mbaziira funafuna ayinayo ku mawulire agamukwatako. Kale nnyabo nja kuba nkuddira. Kale taata kansabe Katonda akutubanga. Kale nnyabo. Omwami Mbaziira Muhammad yenna amumanyiko nkusaba simanya busidde lwaki tulina omuze kuba yakimanya nti yazaala abaana bano gye bali. Nobeereyo n'osirika ne bakujjulira ekibumba n'okirya ne bakujjulira akanyama n'okalya ayina amawulire gonna agakwata ku Mbaziira Muhammad jangu enkuba akaama nti kadima mumanyi yali makanika weebwayise oba yafa tukole ki tukimanye kuba ebbanga litambula kituufu nnyo njagala okutegeeza omuyimbi ng'oliyo n'oluyimba lwagala okulikodinga mu studio omukisa weeguli jangu mu studio yaffe eyitibwa Diblo Music Studio tusangibwa Kamoocha tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate netubayambako n'okuzinoonyeza akatale gwe omuyimbi ayagala okukwata audio y'oluyimba lwoba video tukubire ku nnamba y'essimu eno eri 0702 23 23 23 naye oba tulikodinga nko mu studio nga gwe mulundi gw'okusoose tukwata bulungi oluyimbayo era ne luvaayo bulungi gwe omuyimbi nkubira ku ssimu eno eri 0702 23 23 23 tubagamba for now nti musule bulungi mweraba.